background ekkooti eno eyogeza abantu ebyama mbagambye akakooti kano kampebwa jjajjange enswa za luguudo yampa akakooti kano naye akakooti kano kafuuse ensonga buli muntu yenna akwogerako sigamba nti ninga musajja wa kabaka webayita Balamu kubanga ye ayambala essaati ate yetajambala lwa nsonga ye essaati ayinemu yekubako enjawulo kasola banga omuntu nga yekubako enjawulo era newuunya nnyo okubanga yafuuka bbulooka atwala abantu yimwinalimu naye yenyininyini ayemedde okwambala olugoye olulala takyusa onzoga bamuzala n'essaati akitwale obakubuuza omuntu yazaalibwa n'olugoye oza bw'oteekawo Balamu batomulyaza amaliza nti ye yazaalibwa nabo olugoye kati ate ye enjawulo nze gyenyina naye era onkoze obinyo mugana nkezo nti nange nfuusenga Balamu abantu bamufaananyanga mugana nge kezi Balamu tomumufaananyanga basajja mivuli tomwemanga nti omufaanana bajjo kasitona nti ofaanana bajjo n'okufuluma nfuluma n'entambula nengenda ne interview ngikomyawo kubera bonkoze bubi nnyo nkuba obuyi artist nemanya nti buyi njadujjajaba naye okumfaananya abantu abo ensi yabata bali ku lwabwe ndowooza olengera gye balaga bonna batwala misinde kati gwobadde okimanyi nti abantu bonna kati buli muntu alaba ku bajja amutwala misinde alaba ku Balamu amutwala misinde alaba ku gundi ku basajja bembula amutwala misinde lwekyo yenjawulo gyenyina nabonze kana akakooti akange ko kansonga ka lutalo bagiyita war court. This is a war court. Gunajja ku Barometer Extra kugambye waliwo Namboze waliwo Omushana ensi yo nange bamanyi basajja bogezi Namboze luwo Mushana okakulu Mushana waliwo Latif Seragala nakuba bali beyond repair bafulwa bonna bagamba nti tubadde musho tubadde twibasa nibappa kasola bagere koti njamba denga bampisa nawe musho eyizo okolako kimoduka osigalawo ogenze moduka kiyinza okutaasa ekyo naye ate moduka nange sikukiriza ati sikutege nkwalenga ayi wakyuka nga ffenna batuyise tubeerewo ekyokola ddala wakati ovaayo. Toga ku president Bobi Wine amaze emyaka ebiri tayimba wabula wabuzeewo omuyimbi Nigeria gwe bayita Oman nasobola nga akuba ekivulu abayimbi bangi ne bareactinga nga bagamba gavumenti lwaki esosolamu mu bantu abalina okukola ebivumu ensonga eyo gyogerako kinogwa omubaka waba nenyamidde nnyo nemanya nti mu Uganda mulimu abaana n'ebyana era kyekyo ekintu ekigenda mu maaso wano mu Uganda kankibagulireko bannayuganda kyolwaleero balemwa okwempawalinga bagundi ba investors abafa abawano abafa abeewako e Uganda ne investors ne bampawalinga ate ba investor bavudde mu nsi endala n'ekibeera bwe kifaanana toyinza kuddira priority n'ogiwa omuntu avudde e Nigeria nga ozogamba abantu tulira COVID-19 era nga nange nyinza ogamba nti COVID waali era nkubiriza n'abantu okwambala masiki ngozokyogera n'ogamba abantu nti COVID waali era wemukuŋŋwana musango omusajja Omaro yayimbye n'ayimba ennyimba zonna n'azimalayo nezeyasokerako edda nga poliisi emukuuma bukuumyawo baliawo bonna beetala bwetazi era n'akuŋŋanya omusimbi n'amala n'asasulako URA omusimbi omulala n'agusigaza yabadde dimandi ya social media teekawo embeera Omaro netuwulira nti ate bamuyise simanya agenda akola statement naye nga kiri kyawedde dda kitegeeza ki nti waliwo abaana n'ebyana ate abantu balina okumanya nti Kyagulanyi Robert Ssentamu actually ndozo Kyagulanyi COVID singa bamudikiralinga dda nti taliiwo singa Kyagulanyi tali mu leesi yabwe ya president naye Kyagulanyi gyakoma okubeera mu leesi y'obwa president ne Mwai Museveni okugamba nti COVID tumulengedde COVID tumulabyewa kati embalala bangambye mbu bonna bakizudde mbu abantu batambula beeyogeza bokka bali bamuga balina COVID mu mbalala yonna olwokuba bategedde agenda kubayulaale n'olwekyo ekyakoleddwa kyabadde kikolwa kyakutyoboola kyabadde kikolwa kyakujooga bayimbi baffe abawano era kyokola bayimbi baffe abawano muveeyo namumuyimire ne Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi batandika okumulemesa okuyimba nga naye ya COVID tunabimanya nti birijja kino ekya COVID just bakikozesa kukozesa nga advantage ne banoonya bamukwatira naye batandika okumulemesa okuyimba nga ne COVID tanaba kujja ekyo mukimanyi bulungi nnyo ne tubadde abannange muganda tulamulemeseza okuyimba mujje tumwegatteko ffenna tulwane olutalo lumu baganda baffe abayimbi ne beesuluba bba ne batandika kukola byabwe ne batandika okukola ebivulu ne batandika okukola ki ne tusirika tugenza okutuuka mu maaso eno kati enjala ebalumye bakazi babanobyeko abayimbi abakazi babanobyeko abayimbi enjala egenda battira ewaka kati nze gwe banonja segirira tuyambe munnange gwolina ku bantu abokuze updates bagambe batufunireyo ku mmere kati nange abayimbi nange nataddewo akakwakulizo omuyimbi ayagala emmere omusanga mu field
ngwa Segirinya enjala etutta gwe muyimbi ani tize muyimbi Eddie Kenzo nsange toloko mulali bwajje toloko mulali nga muwa chapati bbiri muwa soda nga mugasigala awo ng'oyimiridde muyimbi ani ti muyimbi gundi oliwa tindi Kampala linnya nsange Kabula Mayido ng'ojje Kabula Mayido kulala ng'obeerawo kati enjala etugasse kye bayita common factor ebadde enjala tufunye common factor kati etugatta olw'ensonga enjala ebalumye ne batuuka okumanya nti balina okwegatta ku Kyagulanyi balina okwegatta ku Swago tutambuze ensonga complaining era olaga nti oli munyiivu ku saidi y'abayimbi abadduka mu people power naye nga bo bagamba nti ekyabaddusaayo tewaliyo kyakulya nga badduka banoonya ekyokukola ki ekyokulya gye bagenda waliyo ekyokulya lwaki bakomplaininga ku muyimbi eyazze ayimbe nga naye yazze kukola sente nga nabo oluusi bagenda mu nsi endala ne bakolayo sente simple bwe babagenda ewaffe mu people power tewali kyakulya lwaki bakomplainize nti enjala ebatta lwaki bankubira essimu era temuddamu okunkubira essimu omuyimbi yonna onkubira essimu kati actually essimu kati ngenda zisuspendingiriza abayimbi abo bankubira enjala etutta Segirinya tuteeka ku page enjala etutta balina kintu okukirwanyisa luli ne boogera eddoboozi limu ne Kyagulanyi olwera abayimbi singa balina lisi bayimbi kyaba bakuba essimu nga bakusaba ekyokulya sijja bamentioninga wano ne bo beetegedde era kati gye bali bandaba bagamba nti Segirinya atutabukidde nange maze nembako wakati because kye balina okukola kyali kimu kwegatta ku struggle tukyuse eggwanga laffe Uganda bo beetegedde kati ate mbagweze nange mbasuspendinze kujja wega kati osobola kumpeereza message ti Segirinya ndi muyimbi nze gundi naye oli district gy'olimu gye njagala nzigye tunoonya akalulu ka Kyagulanyi awo gunyiza okuwuliza bw'okuba awo ojja kukwata naye bino badde bakuba direct munnange enjala etutta biki ebyo mbiweza okuva olwaleero n'ekyayi buli maaso buli budde ngenda n'ekya buli budde ngenda n'ekyusa olw'ensonga abantu abo banyiiza nnyo muganda wammwe Kyagulanyi akutte ekintu afuuse w'amaanyi Kyagulanyi wafuuka w'amaanyi mmwe mwandisose singa kulaale tuba nabo ate bo balowooza nti bwe batajje ekintu tekigenda kukwata kati nabo basigala ku TV bagamba kiki kino ndowooza mulengera obwesedde bw'abantu kubanga bw'obeera ku mulamwa ne bw'obeera omu olutalo oluggusa Kyagulanyi ekimufuula ow'amaanyi ali ku mulamwa ogw'abantu ne bwoba nga toli ku mulamwa tosobola kufuna maanyi g'abantu omuntu afuna amaanyi g'abantu ng'ali ku mulamwa kati abayimbi kye balemu okumanya bo balowooza nti Kyagulanyi bo baate bamwegasseeko ekintu kijja kukwata muganda wange ate abantu bwesombi kujja n'okukyawa abo abayimbi abatamwegasseeko that's why siri musanyufu gye bali olw'ensonga bandibadde ba appreciatinga muganda waabwe ono eddoboozi lyabwe okubeera nga alisitudde n'okubeera nga omuyimbi lwaera alina respect olaba BBC ziseenyeni bwe ziba ziripootinga Robert Kyagulanyi Sentamu zimurekodinganga Ugandan star Ugandan music star kitegeeza ki nti music wa Uganda abayimbi ba Uganda basobola okuvamu basita n'abeera president ekyo kigatta wamu munna abayimbi mwenna abayimba oba oyimbi ebiyimba kyoyimbi eki bwe kiba nga kikwatagana na muyimbi nga ye yavaayo n'aba nga afuuse ensonga naye bwe baba nga tebakosa opportunity eyo that's why Segirinya siri musanyufu nabo yazze Uganda kati ngoye yazze namugogoyinzeko madde simugoberera naye bwe mulabye nga omugeragenyanga nekyutika ye balwedi batoni olwo abasajja abayimbi abalinga kuwa ne Uganda wana abavaavaako abo nga bwomusango mbwe nyirabe ensangire bangamba nali muyimbire olwa nti gwani tigundi nyimba wayina ki ng'ennyimba zaali nungi naye ng'omusanze basangeyo mu ddooto ddongera atambula nga ddoonya akalulu afuluma mu nyumba walilongoyo olugisibuzeeyo okusaba kalulu naye Segirinya muneeze muyimbi guno nomugaa nti okakasa ng'embeera yabanyiga yabakuba kati ye muyimbi oli eyazze omugeragenya n'abayimbi bange bano beesanga mu ddooto ddaba abagenda bavaavaako abo abaali abayimbi nga balina hit naye embeera nebanyiga ne babanga bali mu mbeera bwetyo n'ekyo omuyimbi oyo eyazze naye olwokuba nti bannayuganda kati olwokuba yazze nga tayogera Luganda ayogera Lunaigeria ekyo kyokka kisobola osika omuntu waye tugende tulabe ki ekiriyo nga tagoberedde kwalite ya muyimbi azze naye olwokuba tayogera Luganda gwebayogera Luganda baga bya bulijjo ebyo naye olwokuba oli ayogera ku lulimi olulala that's why basobodde okubeera abayitirivu era ozolo basanga abantu babuuza wayi wabaddeyo tinabaddeyo muyimbi ki oyo gwadde ogenza olaba nga tamanyigadde n'oluyimba n'olwo naye nga yagenze ebugenzi olwokuba nti olutayogera Luganda kati abayimbi baffe okupostinga nga balaga obutali bumativu kimalanga gwe Mr. Update tekimala abayimbi baffe kye balina okukola bamanye nti tuli mu lutalo we are at war tuli mu battle ey'okulaba nga twewalako tuve embuwambe ey'okupostinga tebimala bajje beegatte ku Kyagulanyi tulwanyise obutali bwenkanya tulwanyise unfairness eri mu ggwanga Uganda nti mwepawalinga bamutwe omuyimbi omulala avudde mu nsi endala n'akuŋŋaanya ssente zaffe nga ffe abayimbi tuli wano wakenjala etutta n'emimwa gyatise
kugaba yimbi mwajats omuyitako omuyimbi ge mwajats nga si mulwadde naye nga njale basize emimwa kati sebo kagala tubulire ng'oli munyiivu nnyo abayimbi bakola ki abayimbi ekyasinga okunyiiza muyimbi munnaabwe yejja n'aleyizinga n'akwata ekintu n'afuuka w'amaanyi bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu nali nsuubira abayimbi bonna okulipootinga buli omu ajje alipootinga nti kati nze ntuuse nange ntuuse muyimbi yasooka ovayo twalowooza nti Eddie Kenzo tugenda tambula mu kintu kino tugenda okulaba afuddeyo ayogera biwanvu njira yansotta nakaawo nga munonye kweyapoti nali nsuubirawo Kyagulanyi nasangawo Ssegirinya sebo nga nafuya nakyo bala nakyusaamu Eddie Kenzo namugamba nange sikyakulona nja singa kawala kange ayina kukaaganye kanye nagisobola munona kakati omuyimbi ng'oyo Eddie Kenzo yandibadde ku mulamu lwaino nga batambula ne Kyagulanyi bagenda basomesa abantu revolution balabe nga bava mbuwambi ebivulu biddemu bibeere empowered bavume nga bafuna akasente because bo tebalina mulimu gwe bakola kapito waabwe ne bizinensi yaabwe kuyimba naye muganda waffe bamulekeredde nnyo ne batulugunya Kyagulanyi ne bamukuba emigo n'asula ku street obaye abayimbi singa bavayo ku makya ne bakola press conference ne bagamba muganda waffe asula atya ku street olwokuba nti yayingira ebyobufuzi ng'abayimbi besooka n'okukivumirira nga ffe abalala tetunnavaayo naye olengera bonna basuddeyo gwa nagamba sebo bo bali mu kampatira ifu bawumudde kati muganda waffe Eddie Kenzo yaddeyo mu zoo ye gye bamuteeka esimanya kati ye presidential advisor ku game parks kati ye bamwebuuzako nti ngamiya yazaddeyo bampologoma njobe ekyokubeera ntuwala olutalo tulabe nga tufuna ekyukakyuka ey'omuggundu sebo ye ono yavanawo kati ali eyo muzizu kati gyali eyo olakolala gundi ka vidiyo awo ng'empologoma emuyitako bweti najje nagidde ebbali naye akyalo bwe tutuuse fe abalina okulwala olutalo ekintu bwe kitokotera tutwale omusajja oli eyo oli mu nsolo nolwekyo abantu bonna balengera abaali ku lutalo olw'okulaba nga tununula eggwanga Uganda baatagala Ronald Mayinja n'akyuka olulimi olw'akantu akatono nnyo naye ng'alengedde muganda we gwazza atambula naye aleyizinza akutta ekintu nkugera abayimbi kati singa buli ku makya bakeera nakubeera nga basaba na ssaala nti bannange muyimbi munnaffe singa entebe yawa pulezidenti agiwangula naffe abayimbi ne tusuba nga tulina respect ekyo kati singa kye basabirira oli azze okuyimba bo nga tebayimbye nasanyuse ng'oli azze because kyabanyigiriza ne bamanya balina okwerwanako era obwedda buli muntu yenna yakipostinzeko ku luno kale aga amaanyi ge bakoseza opostinga singa ge bakozesa nga bagamba fuli Kyagulanyi naye kati oli bwe yayimbye bagambye free our shows free our songs free our concerts free our shows nenga nti abayimbi era nsaba nnyo gavumenti eyongere okukkiriza abayimbi abalala bajje bayimbe bana baffe babagaane osanga bwe bajja okwerwanako bajje balipootinge beegatte ku struggle ey'okulaba nga tusobola okukyusa obukulembeze bw'eggwanga Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu afuke pulezidenti abategesi b'ebivuluko abitex naye abakulembera nabo bagenda abategesi b'ebivulu beetemamu tulinamu abanyampi ne bandya nabo okiraba kati abategesi b'ebivulu ekintu bakitta bo bennyini kati nabo bafuuka babulooka abategesi b'ebivulu babiri wa Mwai Museveni ngenda kukuleetera gundi ngenda kuleeta muyimbi gundi ngenda mukuleeta kati bafuuka babulooka kati abantu tetukyabawa respect abategesi b'ebivulu sikyabawa respect nkubuulira mazima kozi abitex oyo musajja ye muwamu respect naye abalala bajja teyina erinnya saagala biwulira saagala kulinga kuba bajjo yali yeyenonyeza byakitually bajja ate teyalina mutegesi wa bivulu ekintu yali yerimbisemu kyerimbike kakati gwoyinza okuba nga omutegesi w'ebivulu ababwata alina okuba nga alina ebyuma nga omuyimbi bw'aba agenda okuyimba akwata ebyuma bye n'abimuwa n'amugamba nti ebyuma bibino bajjo tamanyi yadde n'okuteekako microphone bwati talina yadde kamukalakaasa kati gwe otya promota alina okuba nga alinamu promota atayinaamu ng'asobola kati ekyamuddusa Omwai Museveni kuba bajjo singa ali promota waddala teyandigenze Omwai Museveni naye ekyamutwala Omwai Museveni tayinaamu promota olina okuba nga olinamu oba okiraba talinaamu kati gwe omuyimbi bw'ojja ng'akubuuza olinawo mmeka nga ati nyinawo $2,000,000 kati ate gwe ng'ozimuwa ate nga yategekera kati otaba promota oyaba mukwakuzi kati oyinza kuba ati bajjo promota bajjo mukwakuzi talina yadde kamukalakaasa nti banaye nti ndeeta omuyimbi gundi naye agenda yimbira ku mukalakasa era twanige nti wayi kyasobodde bwana promota bajjo egamba nti omuyimbi ono yamufunye nze kennyini mbagambe nange namaze gogolinga bazira okuba nga bakutte kuba nabadde bakuba ennanga nga ye oli yennyininyini tebamukutte bafunyeko bannanga badungu be bafunye abafuuwa omulere kati oyinza osanga abafuuwa omulere gwe bayina
kati tutegeeza polisi mutugireyo omuntu oyo bagwe mwakutte yennyini yaddayima omala oba balange segirinya noonya munoonya mazemu gogolinga bayinza okuba nga balina yadda afuwa omulere oba owennanga nga gwe balina oba eyabadde mu kontu y'ebyuma nga gwe balina owagundi owa mikisa nga gwe balina nga tebalina oli yennyini omala